Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Topic yaffe ya leero egenda beera text editing. Topic nyangu nnyo naye nga ate egenda beera so in hand okusinziira ku topic ze tugenda okutunuulira gye bujjako. Text editing era nga wogiwulira tugenda batulaba butya engeri ez'enjawulo ze tuyinza okukolera Microsoft Word okuba nga tueditinga text. Before nga sinabatandika na zino subtopics zenva okulistinga wano, tugenda soka tufune text ye tugenda okukozesa. Mu Microsoft Word tulina formula ez'enjawulo naye waliwo formula enyangu gye tukozesa okuba nga tufuna text gwe tugenda okukozesa. Kale content yatali waddala naye nga tufunayo text gwe tugenda okukola ki okukozesa. Ogamba equals, tutypinga equals rand, noleta bracket ye formula gye tukozesa. Kati muno mu brackets zino ebbiri tuwandiikamu paragraphs meka zoyagala na sentences meka zoyagala buli paragraph tugenda kwetaaga paragraphs tugambe 2, notekawo comma, notekawo buli paragraph oyagalamu sentences meka, era ngena tekamu sentences meka 2, onyiga enter, tumaze ofuna paragraphs meka, paragraphs 2 mulimu ne sentences meka 2, ekizawula ze zino wano full stop zolaba wano. Kale tumaze funa text gwe tugenda okuplayinga naye, tutandika olaba functions zino ez'enjawulo. Tugenda tutokera ku copy kye bayita copying, kwe copyinga text naye nga n'omukopinga ogenda muteeka mu kifo ekirala naye nga w'omukopinze akoze eki asigaddewooko. Ogeza no tuselecting eno paragraph, omala ogiselectinga bwoti wano ku home wano olaba wano button, waliwo button yaki eya copy, oginyigeyo bati no copyinga. Kati wetukkirira eno wansi osobola okujja wano n'okola ki no pastinga. Okupestinga era ojja wano waggulu waliwo ki, waliwo ekigambo paste n'okinyiga no pastinga, okitegeera. Kati then wano mu copyinga wano okopinga kutusobola okukola obanga tokozesezza eno button osobola okukozesa control C. Nga tulaba ino okupestinga osobola okukozesa ki, osobola okukozesa control V okupestinga ekintu mu kifo ky'oboyagala kigendemu. Then tumaze olaba copy, tugambye copy okopinga ekintu nekisigala mu location gye kibaddemu naye ng'ofunyeeko copy gy'ogenda pasting ewalala. Kati yeekola etya? Kati ekolanga copy naye ekijawula yo awantu wo selectinze content gwo-selectinze n'omugjawo n'omukopingawo tasigalawo. Ogeza paragraph eno etujjawo bati etugiselectinga, wokatinga nojja n'okatinga paragraph eyo evaawo. Kitegeeza nti osobola n'ogipestinga awantu waki awalala nga yetukoze wano eno. Ekitegeeza ekyawula ku copy yo content yasigalawo ate cut content akola ki tasigalawo. Era ne mu cuttinga omala okuselectinga bwoti onyiga control X oba omaze okucuttinga ki paragraph eyo oba content ina gwoba okola ki gwoba oyagala. Okupestinga tugambye onyiga bunyizi control V. Kati oyinza obba oyina ekintu tugenze ku eno eya undo tusobola ogikola ne control Z. Undo tukikozesa tutya? For example oyina ekintu kyokoze nga tobadde tukyagala ng'oyagala okijjawo okozesa undo. Ogeza tuselecting eno paragraph esooka tujja ne tugiwa background color nga ya yellow, tugiwe background color nga ya yellow. Kati ekintu kyobadde okikoze nga tokola ki, nga toyagala kikola, kyokola okola undo tusobola ogikozesa n'eno arrow eno eri wano eno waggulu, onyigeyo bati eba ekuzaayo mu mabega kala nevaamu. Naye ate era siri oyinza okwagala okudda mu maaso gy'obadde
background color ekomewo kati oddamu n'onyiga eno ara ekuzzaayo mu maaso yellow nekola ki yellow nekomawo ekyo bayita redo eri ebadde undo eno ebeera ki ebeera redo ku keyboard engeri gye tukolamu kino eno katugeze ku paragraph endala tumala ogiselectinga we bati undo kale tusoke tujiwe background color kaleka kansoke nja underline ngeno paragraph njitadde ka underline newe mbanga njagala okujjako eno underline nga njagala kudda emabega wembadde nga tekuliko underline nja kujja ngiselectinge nkole undo tugamba control z oba nga tokozesa z button gye tulabye ogamba control z newe bayagala okuddayo maaso underline eddeko awo tukozesa redo control onyiga control y underline nekola ki nekomawo nga webadde kati butya for example tusigazayo wano function yemu ya control ki control a tugenda laba kyekola zino soke tuzijjewo zonna nono content yena tusoke tumusangulewo tulabe tudemu tukozese ku function yaffe eno tufuneyo text tufuneyo ebigambo ebipya betugenda okukozesa twagambe ogamba rand namba ya paragraph luno kankozese paragraph 3 nga buli paragraph erimu sentences 2 tunyiga enter paragraph 3 bazituwadde kati control a ekola etya control a yo kasita oginyiga we bati eselecting kati nga olaba when selecting ebintu bino byonna ne mouse we bati page yonna gwe mulimu control egwekola kiraba kati onyiga control a page yonna oba okoze eki ogiselectinze ekitegeezo sookozesa ku function ezimu ze twali tukozesa nga control x n'obikatingawo byonna n'obijjawo control x kiraba kati oba osobola obipestinga abantu bonna wookola ki woyagala ng'onyiga bunyizi control v ndowooza sigenda kusukkako awo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.